Omuyimbi Alien Skin kye yeekola munnange ate e Kenya kikabuka munnange lengera wuuno munnange abadde akakasa munnange ate okudda kwe e Uganda ate nga munnange Pallaso wuuno ali mukakasa akyakakasa munnange ate ekivulu kye ekya Sanyu Festival kw'ossa ate munnange ate n'omuyimbi Eddie Kenzo esaidi eno bampita Geminati era nga nsinza ku Geminati yogi ngenda kubeera nga ntandika wali ne mwana mulenzi munnange ate Alien Skin era nga bwenti bwe mukyekinzeko esaidi eno muganda wange kye yeekola munnange ate e Kenya ali bulala munnange nnyo nga bw'okiwulira munnange ate omuyimbi Alien Skin esaidi eno e Kenya era nga bw'olaba akatambi ako akabadde kageetinze wali viral ku mukutu ogwa TikTok esaidi eyo. Ate ngera ku saidi emu mwana mulenzi ono ku live gye yabaddeko yayogeddeko ko wali munnange ate nga bw'agenda okudda munnange ate e Uganda esaidi eno mu katambi era nga bw'olaba awo ng'ali mu kwogera. Nga biri musanvu mafia. Oh, ya biri musanvu yomeka. Omwezi omukaaga. Nabiri musanvu gwasanvu. Abiri musanvu sanvu ina kubeerawo. Aya, hitera. Kadi mafia tukube mu Sunday sure. Ayo ku Sunday kan komeombere kusoza mudogo. Wechiri. Wagana byebyo nno munnange ate ebiri mu kutambula ku mwana mulenzi jjukira nti nabadde yakacelebratinga amazaalibwa ge esaidi eyo naye nga byebyo munnange ate ebiri mu kutambula munnange ate esaidi eyo ku mwana mulenzi munnange ate Alien Skin kati kankuggyeko awo ate nkutegeezeko esaidi eno mwana mulenzi Pallaso naye abaddeko esaidi eno ng'ali munnange ate mu kunyumirwamuko ate ku ngoliko eya remix munnange ate mu vidiyo mu katambi era nga boogezako kalaba. DJ Robbie K Selector. DJ Robbie K Selector. The way you move your waist like Shakira, jagala twesale ko mazina, kumbe wa malayo teja kukuba. Oh baby, you are one in a million. I'm gonna take my time to know you. Wagala watali kwesika. Aba polisi na babi. DJ Robbie K Selector. DJ Robbie K Selector. DJ Robbie K Selector. DJ Robbie K Selector. Nkugambye nga akyakakasa munnange ate ekivulu kye ekigenda okubeera ate wali erugogo esaidi eyo era nga ndabyeko ko wali n'omuyimbi ate Eddie Kenzo naye abadde akakasa era nga mwana mulenzi ono ate agenda kubeerako wali ate ku jam season wali kiyite Federation agenda kubeerayoko ewa Eddie Kenzo kakati nno Eddie Kenzo no byabadde akakasa munnange ate mu katambi eno esaidi awo. Yaman, olwokubiri luno tulina Pallaso ku jam session. Activation egenda okubanga etutwala mu 17th May Cricket Oval. Where Mr. Pallaso agenda kubanga akikuba nga breaking a records. You don't know. So, tutandikira wano ku Tuesday agenda tuwamu abeko kyatugamba ne mikwano gye ffenna tugenda kubaawo at jam session. UNMF, see you soon. Byebyo nno munnange ate ebiri mu kutambula ne ku saidi yemu ku mwana mulenzi munnange ate Pallaso bwenti bwe mukyekinzeko esaidi awo ne Eddie Kenzo nga bw'abadde akakasa esaidi eyo. Ngenda kusaba vidiyo gimpe like kasita obeera nga tonnaba ku subscribinga ate nakyo kikolere ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwenti.